Enkya ya leero poliisi esiibye egobagana n'abayizi b'e Nakawa ababadde beesaze akajegere nga bawakanya ekyabaddukanya ettendekero lino okubagaana okutuula ebigezo byabwe nga tebannaba kumalayo bisale bya ttendekero. Abayizi bano babadde bakutandika ebigezo byabwe olwaleero bakombye kwerima ne basalawo okuziba amakubo gonna agolekera ettendekero lyabwe wamu n'okugakumamu omuliro era nga tewali mmotoka yonna gye bakkiriza kubayitako. Kino kiwaliriza poliisi okuzikiza omuliro guno wamu n'okugujja mu luguudo, wabula nga kino tekisanyudde bayizi ne basalawo kubakanyugira amayinja n'ebicupa nga basinziira mu bisulo byabwe. Era wano ne poliisi tebandadde n'etandika okubakubamu omukka ogubalagala. Abayizi bagamba nti abaddukanya ettendekero lino be babaleetedde okukola effujjo lino kubanga tebababuulirako ku nteekateeka eno. We are meant to pay tuition fully. Then second of all, the students were meant to have cards. But now the problem is some students were not considered. Someone comes with a bank slip which is stamped and verified, and then they are refused from doing what? The paper. So there was too much bureaucracy. Where a student, you're going for the paper, you again have to clear. Wabula omuduumizi wa poliisi ya Jinja Road Wazire Nganizi agamba nti tebagenda kukkiriza muyizi yonna kuddamu kukola ffujjo. Tukyali wano kuba kati embeera tenatereera, so tuli wano okulaba nti embeera teredde nga bwe. Abayizi babiri be bagombeddwamu obwala nga kigambibwa nti be bakulembeddemu effujjo lino era ne batwalibwa ku poliisi ya Jinja Road. Wabula omu ku bakwatiddwa akoze effujjo ku b'amawulire okukakkana ng'ayonoonye kamera ya munnamawulire wa Vision Group. Bwe tuviiriddeyo ng'embeera ezze mu nteeko kyokka nga tewali muyizi yenna ku ttendekero wamu n'abalikulembera.